Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekkaanye kati oza tukwatawa tukirira omanyiwo wennyini waali naye ng'okoze Steve mukazi yakozeza bannange njebale bannaye tubadde tulina surprise ya Grace wanje naye ate nga tumumanyi Grace todduka yani omwana afuumuuse Yoli Grace agenze. Bannange Galo Charudi awo watuuse ayingidde muno Ajje tumuwe keeki ye tugende. Kale ajje tumuwe ebirabo bye tugende. Steve tolinnya tokikola. Tugenda linnya. Ayagala labo bajali jali. Gwe soko gulewo naawe beera ng'omusajja. Steve bannange Steve tokikola. Steve kati baba mukubira munda ne bagamba nti bannanga omulungi aturaba mu programu ewunyisa omwagalwawo surprise your loved one twatambudde dda already twatuuse dda tuli mu field tuyina bannanga omukwano guno oba oli mulaavu oba wagivaamu oba bakumenya omutima oba osuubira ogiyingira tozita ku sheeno tuula okkalire olinde kubanga kino ekijja si muntu ate bwe ndabye ngeno sho gye tugendako birimu kumenya mutima bya laavu ne ngamba Shadi yatuwerekere olabe bwe tukye tuyitamu nga tukola surprise tugenda kwegayirya mukazi nno kudda mu maka era omwami bamuyita Steve akaabye okumala ebbanga atukaabiridde shifa mwambi munoonye omukazi nze wadde ayina gye yagenda oba baamuwasa ne baba muwasizaayo wiiki ndi ready omuzza nja musonyiwa bingi nabiki ebirala jasi ayina lwe yali anya obutwa ne tumwegayirira ssebo tonywa butwa towetta munnange ne Faruku yaguma ku Rashadi lwe yali amukyaye yenna akoza weddewo lwa mukwano okakasa byonna yabiweereza mu message bamuyita Steven twatambudde dda tuvudde ku Express n'agamba asuubira omukyala yika yanobera masanafu bali babeera ne Steven erungujja nga gye bali mu bufumbo bwabwe mukwano nkubuuza ddamu maamaanyi n'omumwa naga buli kigambo kyenjogera oyina okumpagira bali babeera lungujja kyenjogera kyoyongerezaako mba sikimazeeko ng'onnyambako naye ndi mubuuza lungujja mukwano tunula ng'omukozi asasulwa bagenda kuŋŋamba nkuyisa bubi akagambo kangambye toyera kasiiba ngambye tunula ng'omukozi asasulwa bagenda nnyiiga nti bo tebasasula abakozi nze yabagaana nze abagamba okukozesa abakozi nga temubasasula bannange musasule abakozi mufune obwogerero kakati Steven mukyala we ng'abeera naye erungujja baafunamu obutakkaanya naye bwe tutannategeera gwansinga owuliriza message ezo kyova mba njagala onnyonnyole essimu yakuli mu ngalo ng'aweereza mpaka waŋŋambye bambi tumukolere yakomawo ekiro yali agenzeeko n'emikwano gye out kati yakomawo ekiro ssaawa 7 n'akonkona omukazi n'amugamba nziguliraawo nkomyewo yasooka kuba ssimu nga tannatuuka waka n'amugamba amugambe ndi mu kkubo nkomawo omukyala teyakwata ssimu mpulira n'alowooza yeebase ne bamuleeta ku booda paka waka n'akonkona omukazi omukyala yagaana okuggulawo ennyumba namusibira ebweru namusibira ebweru kati ate anobera wa ku paati omukazi wanobera kati ono obudde bwakyali ku mulyango awo yasula bweru yasula wabweru bano enoosibirayo omusajja ng'alina abakazi be banna omukyala n'asulawo ku mulyango nga bukedde n'asanga Steve ku mulyango
omukyala tewali kye yamunyega n'afuluma bufulumi n'atambula n'akola ki n'agenda olwo n'alowooza ajja kudda agenze akomawo twogere omukyala teyadda ekitegeeza ensobi yanobya omukyala musajja kugendako out na mikwano gye ndowooza kati Steve tugenda musinka naye adda ngambye shifa bikole nga siriiko ne muga kaligo ojja sigala mu motoka weekweke naye nkusaba ojje bwe kiba kisoboka era emutulabira tupaakinze eno Northern yiino tuli kulina erigenda Masanafu ne Lungujja right litutuusa naye ngaawo wennyini tu aba Hypex Studios bali located at Najjanankumbi nga ku Cobbins Motel Busaabala bali ku 0754192434 bagenda kugamba ennamba njidduse temugiraba ku screen mbagambye eri 0789343802 oba 0754192434 babayise Hypex Studios kula ebifaananyi eby'omulembe ne videography mu mikolo gyonna located at Cobbins Motel Busaabala Road obuzibu luzungu kati kali nkwogedde nti located at Najjanankumbi towudde nti nkwogedde luli naye nga Hosh Fashions and Bridal bambaza engoye okusinga ez'emikolo casual bakwambaza ku order ng'olabye kati ng'aka outfit kano bwe nayimirira mujja kundaba bwe nyumidde mu ka outfit kano abaaliwo bannange nga nagejja nnyo swana kuba kikalu kati nkikubira ddala bulungi nga sitidde muntu kuŋŋamba nti bannange olwo olubuto banvumanga bivuma ki olwo olubuto lero bidiko nedda leka bidiko waliwo baŋŋamba nze yamira nsangi mwana gwe baŋŋambako nti bannange olwo olubuto oba yeyamira nsangi kati bannange aha naye nga ku 0702562157 ng'ojja tukuwa ebisala omubiri obere in shape slimming ngoye kwambala obuviiri bonna 0702 from Vietnam naye nga awo wennyini nga tugenda osisinkana Steve temwerabira kuyitira ku Bunga Comfy Homes muwummuleko mwebakeko era nga tukujjukiza toweetikka bintu byonna just genda na bugoye bwo weebake bannange batuvuge batwale tusange omwami agambye tukwate ekkubo lino tugenda mugwako somewhere omwami Steve kuba agambye agenda batula mubuuze ntonna tulaba mugabe emmotoka eya black alufaadi Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Yatulaba emmotoka ya black ya UBK Alfadi olaba kana akakubo ke bakola akali munda
lino eriringa kugundi bana eri walinga wabi olaba line ekkubo lye baakola side wali wowetere waliwo paaka waliwo akatale ebyennyanja kati ati tutuuse wano we bagamba nti no toyitawo road closed Kizito Road kati lino lye tuweesemu lye tutunuddemu baliita Kizito Road tukwate Kizito Road kirabika limala ne liddako wali ndowooza balaze diversion ndowooza katuliyiteko wano munda tumale tukomewo kweri erya main lyo ndowooza eryekkole kwoli waliwo we baggadde ng'olina kuyita munda then ndowooza n'oliddako katuwetenga abalala gye baweta tulabe naye beerawo nga weetegereza olabe wojja oyambadde kala ki? Kale agenze temwana w'abandi n'omulumya bw'otyo bada n'akaba nga tamufanako bada nange leetayo ku buyimba bwa laavu obugendera obw'abamenyefu b'emitima bibaawo ebyo ate bibaawo nga tugenda kwetonda era toddiranga kiraya nti azze twetondere mukazi we n'otandika mugamba guma bibaawo ebyo omulimu oba ogugobye oyina kubanga ffe tugenda tukomyewo omukyala naye jasi bwebwavu buno obunnume ennaku zino kati ate ogamba otya omuntu nti bibaawo ebyo wetutuukayo eri omukyala tumuyimbire lwaki onnumya lwaki onnumya baana bateeke ku mutima naye bannaye kyoba omanya laavu eruma jasi laavu yali ekulumyeko ekulumira eki nga olina abasajja bana akozemu ne kano mbu naye omanyi nti abantu bamanyi oli musirise munze akwogere mbu nkwogerera ebigambo nkukonjera bamanyi n'okugamba bamanyi n'okugamba bambi ekyana bambi n'olaba nga kyonna kifo kikonjera ne kiggwamu amaanyi nga kyonna bambi kisirise kikakamu n'osooka okikonjera ensi eno munnange olaba laavu we yalina okunnumira bwe nagamba gwe nawola 5,000 zannuma nakati nzagalagendayo mu bangi tujje tugende wallahi tugende 5,000 nze tugende olwokubiri tugende olwokubiri tuyinawo ko ka space naye sebo we nazimalo zimuwola nanjawo eno bamenga watama gwe omusajja wamuwola ssente mmeka 5,000 n'amala n'akukyawa ekyeza tebawola basajja anziri ku ssente yange sisaaga era oba yansangako ekyakuluma si kukyawa naye yakukyawa n'ettaano zo si kunkyawa nze tekyannuma naye 10,000 zange ezo ttaano tugendagendayo olwokubiri sikyannuma kati noomanyi tumubanjiza ku kamera tumubanjiza ku kamera yannimba mbu nsudde waleti bebi ndi mu kkubo nkomawo neve kati owa takisi ngenda musansusuzaki kati nembala olugendo olwo lwatambudde nga lwa 5,000 nenteekako 5 naye nali nzimuwoze ye yakusaba mpola yakusaba mbu mpola anti yandaga yakunyumiza ku bizibu jasi kusinga gwe sikunsinga wama yamunyumiza nti waleti yange yanguddeko yiya ndabe wensasula owa takisi okitegedde nga olwavaawa ddawa yali avaayo oluddawa kikulu biyiseeko nnyo ebbanga naye yo sente yange njijjukira ennuma obuzibu either tuyinza obba tukulesse mabega oba wooli otuuka ku Starbucks kati tugende maaso kati tuli kutuuka wali Starbucks kuba waliwo batuuse ne basalako kati agambye oluyisa Starbucks maaso bannange okay kakati munnange sikyatoola kasente kange mbu nkawa musajja nedda abasajja mulina obbawa ku ssente ezaki bannange ezaalaabo jasi mwe mweyise bangu bagalo child mwagali bangu naye kubuulire
yali annimba n'okunnimba nga takwagala va ku ekyo nti ali mu takisi mbuwaleti egudde kati ye yali yakuwaayo mmeka before omanyi nsooka bibala ne mmanya waakanteekamu mmeka nze nfiiriddwa mmeka yalinga ampaayo naye bwe butyo ezize buba bwe butyo kuzizo nze 5 za kubanga bw'ogamba yakuwaayo bwe butyo tasobola kuwa 5 oba 10 era naye zirimu 5 okudda waggulu abakazi ku byabwe balumwa nnyo era bo ne bawulira nga bannange ssente y'ekikyala tugendeyo olwokubiri tugenda banja 5 za jasi iye mazima tali wala n'amafuta tetusobola nnywawo gawera tujja nnywawo nga geesatu gwateekamu 3 ogenda teekamu 3 tugende tubanje 5 eyo sho ngenda gyagala jasi agenda tuyiramu amafuta g3 kati mwabaŋŋamba mbubambi kijasi wuuyo si mwangu agenda teekamu emitwalo egyo tugende tubanje 5,000 tewali buzibu agambye oluyisa Starbucks tetugenda nnyo kuba agambye oluyisa jasaye kayagala laba ku musajja mumisinga wamma nze mpa akantu ku lwokubiri ku kantu kwe siva ku lwokubiri bannaye tugenda mumunoonya olunoonyi jasi tuyisiza Starbucks wano waliwo baki ayita eri saidi kituufu akoze walayi maama laavu eno omuntu yali omunene bannange how are you? Fine. Long time no see. Agenda lugenda kweggala bannaye oli oti obadde kyengera mbadde kyengera kati oza tukwatawa tukirira omanyiwo wennyini waali manyiyo naye ng'okoze Steve mukazi yakozeza bannange Junior no faani wange nnyo mwina n'obufaananyi bwe nga munene bulungi ng'alabika bulungi ng'omanyi alimba nze mbadde nsobola okuyitako ekyolina omumanya omuntu buli kimu nga kyokola mu bulamu kikujjukiza omuntu buli kimu memories buli wamu nebookera ku makya kusenya nebookera ku lugoye nebookera n'ogamba kati tukeera ne tusenya ffenna kati tuteera nakola bwe bati buli kyokola ne luba lugoye logenda okwambala n'oba ogenda kwambala lugoye ng'ojjukira nekiki ennyo ekyo kyewamukola ekimutuusizaawo bane tusonyiwe twali tugenda kujja wiiki eri naye ne bitukwata simanyi kye namukola kyekyo ekituufu kubanga namwegayirira ne wemba namunyiiza kinyo kye nakola twava mulungu kubajja mwava mulungu nga mugenzeeko out namanya kudde waka kulokusatu naku mulimu abeerayo okuva olwo ne mulinda kulokusatu teyajja ne wiiki neggwako neŋŋamba ife gyali busy ajakujja ne wayitawo wiiki ne wayitawo omwezi neŋŋendayo twafunamu obutakanye mabega naye ebyo byagwa dda biri jasi byanyumiriza lwe wagenda out n'akuggalira ku mulyango kyekyo si byebyo twafunamu just yakwatako ne ka girlfriend tekiri era ekyo kye takwata nko na mukazi obutakanya bwali birala ebyo ne biggwawo ne tuddawo naye bwe yagenda teyadda waka yakusiibula bulungi n'atadda twava mulungu twayawukanira awe waka n'agenda ku mulimu agansi nayo bakozi agende nyagudde waka ku lwokusatu oba ku lwokubiri akola mulimu ki akola ebyuma by'abakyayina ebyo byazaala bamuyita Jojo yani Jojo Grace kati Grace n'agenda n'atakomawo just like that negayirira nakola ensobo amaze ebbanga ki ng'agenze okuvanga lumu mwezi ki nga lumu guno omwaka nga lumu January
ebintu bye byonna yali yabitwala n'ebintu bye yabireka ewaka yabitwala ebifaananyi engatto biki kati omwezi oguwedde nenkwata ebintu bye nengoye nazirekayo ewaka engatto ze biki ebifaananyi byonna byetwalina mu nnyumba nembimuweereza nimugaa kimengo ezo n'agamba nyabbiki simanyi kyamutuuka kati gwe wabikwata n'omugamu n'ekima ebintu byo kale nga oyagala olaba oba agamba tompa bintu nkomawo kuva January kiki kyasirikidde kale omuntu oyogera naye n'omugamba I'm sorry twali ffenna naye kati I've seen someone better I've moved on naye gwe kyekintu ky'omuntu obutamunyega omukubise omuntu neyenoonya ndiko kikyamu ki nakola ki that is ate kiyongera okutraumatizinga obanga agamba nti wagenda eri olaba oba bitambula bwe bitalitambula olaba oba oddo woono nga bw'oba nti eno oleseeyo ekigere n'eri oyagala oteekeyo ekigere era nakyo kitugamba nti nyina gwe nafuna mukuula naye bebi nzija nemmanya bebi yagenda kukuula ajja gwe either nokkiriza akuula dde oba n'omugaa toddira ddala okitegeera naye ng'akikugambye ebbanga lyonna otya n'obba nti otandika obulamu ng'omanyi obaana dda totya kutandika bulamu kuba abasajja olumu benda ewatali na nsonga naye gwe toli mwenziraavu wagwa ya muntu omu abasinga tebeetaagana kutya nti oba naye nti ate mukazi wange bw'anansanga abamu tebatya oba bamusanga bamusange naye gwe ng'omuntu wayagala mukazi we oyo omu toli mwezi ate wankubirako era edda ng'oyagala tumuwe surprise awo ndooza ng'okyamuyina yankubirako ono okuwa omukazi surprise oba yali valentine oba kyali ki ne kati okyamu ate kati w'omwagala nnennyo nzo oba luli wali omwagala biwero kabube ng'oyingidde buli kimu just no buli kimu kimunzijjukiza sobola ba fine buli tosobola kuba anti kati Steve olaba luno olugendo lwe tugendako nze singa kale tumulaba ansa tujja gifuna tusigaleko singa mukama atuyamba ansa tujja gifuna either eri positive oba negative but as long as tujja gifuna answer then ndyoke nkugamba ebiddako nga tumaze olaba omukyala ngenda funa nnyo ebigambo bye ngamba Steve nga maze laba ku mukyala ono bwenti nenjogera naye kuba nze ngenda mugamba ebigambo byange nga birungi nga birungi jasawo toyogera kuba tolinaawo bigambo manyi gy'okolera ewajjajja Ssemanda naye kati wano toyogera nkwegayiridde jasi toyogera wano yogera ku Steven naye eri gye tulaga toyogera muleke ye toyogera tuyambe buyambi naye singa abaayo ne twogera naye ne tulaba munnange kuba bannaye naye kati bino abakazi mubiraba buli vidiyo buli mukazi gw'olaba akaaba abasajja babi bannange era abasajja bannange era obwenzi bw'abasajja bannaye ffenna tuli babi bw'otuuka kibalansinga olumu ng'abakazi tuli babi n'abasajja babi twambukaye agambye oyambuka kati ono yali ne girlfriend we batambuza obulamu akola n'oli akola wali bw'ofuna ssente wawafunanga kasente walinga oprovidinga ng'omusajja ewaka just no newe nafunanga emitwalo 7 yazimanya n'omuleetera nti bebi leero nfuna yatetekanyanga sente ng'ezize ku mulimo gwe nze nga bw'ozikoze ng'ozireeta n'agambye kati 5 ne mga 5 oba tugende yasi yaŋŋambye wafuna stress n'emirimu gyataataagana buli kimu kyafa sirina bulamu bweyaga omanyi omuvubuka yali hardworking emmotoka weeva bannange bane obwo nabo bukaaba n'oli ankakkaabira mu mutwe ngezezaako nguma embireke oyogedde naye bw'omukubira akwata olumu nze nalabye nga tulina ennamba ye nenga bwe tukuba n'atuwanvuya neŋŋamba just tukkubire bw'oba omanyiyo tusoke tugende straight naye gwe tofunamu towafunako lugambo oba kumanya nti alina omusajja gwe yafuna gwe muli tokiwulira nti alina gwe yafuna okimanyi akyali singo ekyenjagala kisobola okunguma okumanya ekituufu ekisooka kale oka acceptinge but oli awo tomanyi
oli mu bbanga muntu nakulekawo from nowhere otunula buli kimu nze obulamu bwange bwonna bwendina mbuze bannange wali onyirira ng'olina boddeyo ng'oyambala ng'olabika bulungi era nzijukira wankubirako noŋŋamba madamu Shifazi oba noŋŋamba oba tumusurprising oba yali Valentine oba kyali ki yali birthday yali birthday nga omukyali bulungi bannange tolina kyewamukola kyojjukira kale akujjukize waakiri tewali ebyaliwo twafunamu obutakkaanya ne tukusola jasino yagamba mbuno oyo mukazi yakuloga si bwe waŋŋamba jasi bwe waŋŋamba mbukyeka yakuloga wamma yakuloga naye simanyi nedda kati nze kyembuuza siiti bwe tutuukayo omukyalo oyo n'agamba ne Junior jasi mukadde erinnya Steven yaliita siiti anti njagadde ntangaazeemu abalako balinza obutakitegeera nti siiti yaali siiti wabula agamu mugaleko bamuyita siiti bw'oyagala Stivo nanti kale kozesa Stivo waakiri naye siiti era kati jasi siiti si kyangunze ku muwala omuto ŋŋanze okulijjukira olaba singa nange nabikutedde ebibye ne muyita siiti naye nze ku buto bwe ndiko si kyangu kukikolera kale siiti kyobuuza siiti bannange siiti nange nabuuza you mean sit down nga nti muneera siiti ali ku ssimu omanyi kati omane omwana ali stressed yayagala n'okwetta naye nga lwaki wetta olwalaavu gwe wettira takuliiko Steven bannange wetta leero enkya ye n'aba n'omulala n'eriira emmere nakkuta alumwamu katono n'agenda mu maaso n'obulamu yes bakiŋŋamba n'enkyaŋŋamba bebituuka naawo there is better life ffenna be twatandika nabo si be tuli nabo twebuuza ne bwetungeri gye twabeera biramu wallayi n'ogamba ono yava atya mu bwongo bwange n'oba ng'oscrolling oba n'ogwa ku kifaananyi nkozi noono namumanyi life waliyo obulamu obuli better there is more about life bingi tosatuuka ekyo tosaana kituukako like abantu balina ebizibu mu nsi okitegedde ebisinga laavu nno waliwo wojja otuuka mu nsi olabe ng'ate laavu si laavu kuzza mabega munnaye etambuza obulamu naye nze tenfuga because babitukoze batulumizza gwekireka munaye tebakumenyanko omutima ndowooza before hae yona asoose okukumenya omutima katuleka ate naye wayina abaali bakwagala nga tobaliiko nabo ne bakaaba nti obalumya ekyo njogedde kyaki kibadde kyetaagisa jasi naye kayanyiize siiti faani wa jasi shadi yanga faani wa jasi bannaye ne gwe tutambudde naye awo emabega alina gwe yali yamenya omutima emabega awo ku Valentine oyo gwolaba naye ate nga gwe yali amenye gwe yamenya nnyabo gwe naawe bagukumenya olabe kati naye yakaaba n'abivaako muwama teyabivaako bali bonna naye mbazaawo nze kennyini wano okwagala kwa mirundi mingi waliwo omuntu gw'osanga ne mweyagala kwawo just naye waliwo omuntu gw'otandika naye obulamu yes just no buli kintu kikubaako oba omujjukira kati olaba buli kikwetoolodde banenze kyoyogerako tubimanyi kuba ffe tulina n'amakubo ge twatta n'ogamba restaurant siriryawo naye kati ndyawo nenzikuta nga sijjukidde nti n'omuntu yatuula mu katebe kali nentuula wano. So I can understand you. Ndowooza ku njala yange na lubuto lwange n'appetite yange anti olumirwa omuntu nga yetalumwa. Kati buli omu alina ebizibu bye, gw'okaaba laavu
Jasi ye kisingo muluma muyita mukulu. Mama tufudde tutuuse. Muli bulungi. Mujebaleko. Kale. Bana etulese surprise nga nabaga twatuuse dda. Junior obukondo ombuleke mutemube mu misinde. Mbujjem. Nawe empale gena kona mu ttaka mpanvu. Bana tugende. Gwe oba gwe tuwa bamumanyi. Bana. Nemmwe tusabe. Tusabe nga mwali. How are you? Hello. Hama. Nze kampite eno Jasi. Kikambwe. Mudde ebbali abakamera temusookayo. So ojja nkubuulire. Kaama oli ote? Nnyo omuwala gwe bayita Grace. Si w'obadde wennyini wano. W'obadde. Madi kaka. Okay. Hello. How are you? Surprise. Njebale. Bana tubadde tulina surprise. Surprise ya Grace. Wanje. Grace taliyo. Natenga tumumanyi. Taliyo. Nga tumumanyi ate yekwese. Gure. Uye yekweka. Grace. Grace toduka. Yani. Bana. Wachaduka. Bugende kati bugende. Jasi tobuka. Omwana afumuse. Yoli Grace agenze. Banange. Oh. Ani just kamanyi muwala kyokka yamulabako. Ye onaranda. Anti otulaze mulala. Omwana kayiseemu mpaka mbuloje. Temwagala surprise. Mutu. Muno Wano ate bagambe na tejja Juni yenga to. nasiba nawo. sewali. Nasiba nawo. Mukongo. Galo chaludi awo watuuse. Ayingidde muno Ajje tumuwe keeki yetu gende. Kale gye tumuwe ebirabo bye tugende. Hello. Birthday gaalo gwe tuleetedde keeki ate yeekwese. Birthday gaalo Grace. Grace. Tamumanyi. Ayingidde eno. I'm going to see in my camera. In your camera? So I'm going to check it. So she's hiding. Azza n'amulabira n'amugamba bakyaliwo.
kati Grace ajja kakasa nti nno mpozi yekwekera omwezi bana kuba kati ekibi tadduse na simu ye twandimukubidde ne tumugamba obubaka gye buva ne tumulekera n'ebintu bye kuba ebirala bijjudde mu mmotoka. Anti ffe tumumanyi. Lwaki olimba naawe okimanyi nti yeye? Nze nkyali mugenyi wano. Era beera mugenyi ku bugenyi kwoba tova. Okitegedde ekintu ekyo. Kaakati omugole bagalo kyabudi bwe mutyo bwe mufu ayina engeri gyayingidde guest house Grace nga yadduka kamera of course yamukutte dda mwali weda abadde asula wati akatamu k'omuceera mutwalire essimu ye tumukubire tumugamba obubaka ajja atwala ebintu mutwalire essimu ye kati ffe tukube ku ssimu ye tumuwe obubaka obuliko tuteekewo n'ebintu bye engeri gye tutali babbi ng'ate ebatutuma tulina otutuukiriza tusobole okuleka ebintu bye imwe ate tunuulidde nze naye oba oyagala tusobola ojja n'obuuza ku bantu Grace omumanyi yabalabudde nti wali abajja sigabalabudde mulabe nno kwata essimu tukunnyonnyole the what she's inside We come. so we come and deliver the just jangu owulirize omusajja kyagamba one mom listening tugende mpola Only her. Only her to come and explain. Hey. Yeah. Okay, Wama, what Only do you the want? ladies, explain. We give her cake. We go. Because No, we left our shoes inside from her place. she knows we are peaceful people. Naye yennyini akimanyi nana kale kantu katono just atya kali nti teeba omusajja yaani kali nti teeba teeba omusajja yaani ali Awese ebibye mangu awo. ono tabadde eyo eno amutomedde ne bayisiŋŋanya kati ekimuli ky'essente wabula watajja byenoonera kyo nkyetwalira nange bannaye bagenda ne babateera ssente ku bimuli nga nange mbyagala kati akakadde akalamba mbunkaleke wali nga nnyiniko talabise Junior mbunkwate akakadde nga tavuddeeyo nnyiniko olwo yakataddemu ye si muntu ngenda katwala nkalye nange emisinde ewamma gye nziruse okitegedde keeke mujeeriire mmwe abaliwo nange akakadde nkatwale mba nkabbye wamma bwe ntwala akakadde nkabbye nyabo wamma akakadde bwe nkatwala mba nkabbye ng'ate nnyinizo ngoba mugobe we netwalira akakadde akali ku kimuli jawo mutuyitireko jasoozaye takimanyi nti omunoonya naye nnyini akimanyi omunoonya wamma akakadde ke bampadde akali ku kimuli bwe nkatwala mba nzibbye kuba sikyegoba n'abantu beega erya bambi ebirabo byo keeke ngena gigabira nabadde bannoonyezaako bagirye mwe emisinde mukyalina mingi akakadde nkatwale tomutwalidde essimu ye tumukubire kuba tadduse nayo kale abaana bali eyo banoonya keeyi eno omusajja akulowooza akuwe ekumala kati ono batutisse keeke n'ekimuli kiriko akakadde kalamba emmotoka tugitadde wali ebintu mwebi olugira nga bagamba abasajja babi tebalina keeya mbu tebatulowoozaako okitegedde omusajja talinawo bambi batutumye butumi tuleete delivery
era bw'atyo yeeberere mu guest house abeereeyo. Omanyi success ng'ekugoba ogidduka. Success ejja bweti baleesa akakadde ka Sunday eno ng'oli bw'oti saagala bugagga njagala nnaku nakubonaabona ng'odduka emisinde. Kati obulamu bwebo bwe tuba tusaba Katonda nga tufukamidde olumu twerabira bye tumusaba. Omuntu kisitegeera omuntu otali muzi wa misango oddukira. Banayinza olaba nabo bakasikumanyi owankyako ng'oli ex n'ongeta. Waakiri wamma oteeba effuno weetonda kuba ate eyatutumye tayagala nammanya. Weebale kyekyo wamma ate oyogera limu nti eyantumye ye mayiraavu gye muyita. Ayinza oyita Emma n'atya. Ate oli sina byaliko naawe abagagga tebanonooza ebyo. Eyatutumye mugagga gozaffe bamala gatusitula tetumala gasitukulikika ye tayagala mmanya ebyo. Jesse yagaddewa ku baby we mugamba I love you so much. Yeah? Ate ayogedde bubi agambye naye bye baleetedde onaabyegomba kati olwaba ayogedde bubi nammwe mulimba mulina ntondo onoonyezaayo g'owalana. Kati kikibi kikyayogedde awo. Ate ffe tulina n'oli ajja n'agamba ensonga ze naga omanyi sooka oggyeko kamera tuteese era ne muteesa. Naye kati bw'obiteekako emisinde mumutwalire ku ssimu. nakyo kizibu. Stress. Ensonga nno mu nsi zikoma. Ensonga tezikoma ez'ensi eno. Ate era zenna ffenna ze tusobola otegeera. Ani ayagala okwetonda? Omusajja yakwetonda? Musajja ki? Aleese bino? Ano ataddeko I love you so much. Ayinayo gw'ayagala okumwetondera. I love you so much. Ono agamba I love you n'addusa agamba I hate you. Tuli bakazi. Tetubimanyi era. Ono awoza I love you so much. Oli awoza I hate you. Mumutwalire essimu ye wali eri Justin. Wamma tumukubire bukubizi. Oba nakyo kinene. Omukazi watadde ajjula kamere. Ne banne laavu eno kati omuntu agiragana. Nedda ojja n'olagala. Kuba oleeta laavu ng'olinga zza omusanga eri omuntu. My heart. Okay, okimugamba nti omanyi yo oleese laavu yo but I hate you. That is okay. Tiyinza kukubalwa mu hatinga. Naye mba nakukyawa nguma nemutwala abazaliddwa okukyayira eri. Mujje baleko bassebo. Ale muli bulungi. Tubagambe? Wamma munnange. Wamma nsonga. Waliwo omuntu yatukontaktinga kanyinyonnyola abaami bano. Omuntu wamma yatukontaktinga kuva wiiki ewedde. Wiiki eri lwe twalina okikola naye nga tuli busy. Kati ewe tufunyewo space ne tugamba tugende. Ne tuleeta ebirabo lwakuba nti tufulumizza ebirabo biri mu mmotoka tupaakinze wali nga bye basiika ebyennyanja. Olaba emmotoka ya black we tugiresse. Kati ne tuleeta surprise. Bino ebya surprise omuntu omugwako nga tamanyi nga takisuubira. Kati tubadde olutulabye bwe bati n'awulira nti tunoonya Grace. Kwe kuyitamu n'adduka mpaka muno. Asoose waayo munne nti yoyo Grace kumbe oli yatuwadde ekifaananyi. Kati just surprise tetulina buzibu. Nkati mwetaba mmanyi nako. Ate era ffe tujja nga tatumanyi kuba ffe gwe mulimo. Omuntu atuma nti munoonye maama wange munoonye mukazi wange. N'eri yonna gye tuyisa abantu batumanyi nti kyetukola. Aliwa? Ani? Oli ayinza okubanga surprise agimukubyeko nga si gwali mulaavu naye.
bane yesoze guest house abamwe simu ya sine simu mbireke tebikola temumwegayirira nnyo bannange ogambye mbannyonnyole mumpe ku magezi ekituufu asooka afune esimu oba nayamba n'amaanyi mangi ago gaba maanyi bamuwa esimu ye ani gwe bayita gwe vaawo tebakwagalayo baagala ono jangu bannange ayagala kola ki ani asikaali ife ebyo bitono junior akantu akatono bwe katyo ayagala tukumwokyaya amutuwe alabika bigambo yoba simanyi bajali tumulengedde ani ayingidde omulabye oli mwennyini nnyini agambye abadde amutomere naye akugambye omuwulidde omuwala omuwuliriza ye akugambye omuwala oba naye ayogeza wala gyolaba ne byayogera tubikwata obadde tonnakiraba gyali byabo tabimanyi amalagalo mubeera naye kinaye ezo surprise ataka tezirireta hata ataka kyonnina nze kumanya who is he the one with the love the this kituufu ate singa yatugambye natatuddusa fibye tubimalanga okitegedde ekintu ekyo anti concept era eba bwetyo nti supply ate ffe omuntu gwe tutamanya tunamanya tutya nti olinayo bana kanti kati yanditugambye bambi sorry anti kati ono owulidde ono kyagamba kati ate eno gyani gyokubako anti owulidde ono kyagamba omukyala mbu tubale tulina tumuwemu akadde yeekoleko tayagala kujja mu kamera anti era toddusa bantu nammwe hello hello yes Grace, how are you mkwana? Grace, hello Grace yes ompulira bannange kikyodduka tewali buzibu bwonna nedduse noweemalako emirembe. It was something simple, just a simple surprise. Ate neyantumye nno yaŋŋambye nkukwase nkugambe gundi akuwadde obubaka kuliko kaadi kuliko ekimuli ky'essente ne keeke. That's it. Singa nagenze dda nze gwolaba nzira na wala anti kamera wulira yanditegedde atya nti tubituusizza because era obadde okyogera n'ogamba era tulina ne surprise tukola off camera. Era obadde oteesa n'otugamba mu buntu okitegeera mubireka mubikuba ebifaananyi kubanga location already agimanya jamanya n'abaddewo. Kati ani g'osuubira eyatutumye? Nja mumanyi even eyabatumye olowooza simumanyi. Kati anti wuliriza kati omukwana ekirala owulira fe bwabadde nno obubaka obuli main ate gwe byolowooza nti byebyo si byebyo. Wali mufumbe wa Steve n'okeera n'onobaayo n'otambula butambuzi nga temuyombye. Ali confused. Tewamugambako nti nkukyaye omusajja takyalya yakogga yaggwaawo. Wallahi n'omutunulako naawe bw'oba ng'oli mukyala ng'olimu ak'obuzadde. Ali stressed yeekyawa. Kati sinsi otegedde yantumye nti ye Steve n'oba otadduka.
ensonga za Steve tuzoogereko anti teziriiko jangu twogera anti ekyo toyogera ng'oduumira okitegedde nedda mukwano no nze siri mu kuduumira senga yabadde nga yaneetaaga yandinumbye personal kaakati mukwana byonna bitulwayinze wava ewuwe nga lumu January mwava bulungi emulungo nga muli happy abitugambe yes that's the problem kyekyo mumumanyi naye nga munnange ali wali musajja wattu ali mu stress laavu emuluma kati wabaddewo buzibu kyawo wamma junior katolina airtime oba banzigyeko bujja omukyala ngo bakwagala ne ssente baziganye anti omukyala nga bakwagala nga gwaliko oba owulira nga banna n'ebiggwa enensi yeetooloola mu katikitiki bwappa somanyi tumanyi obyogera ne balooza tubakolimira neffe ensi tugirabye omwana abandi yali yeekolera akoze awedde otamanyi oba baamukyawo oba oli yafuna ayagala reasons by the way atuwe reasons za Steve tugende kuba ze zituleese tewali kirala kyekyo kyaba atunnyonnyola atugambe just agambe Guy namuta kuba Guy aganye moving on yaba amanyi nti bwe moving on omukyala adda kuba yatambula n'ebintu yabireka mu nnyumba tebayombako tewali kyabaawo that's it anti kyekyo anti tebiriiko byanju mukwano bwe bituuka nga bisuse kuva lumu mpaka kati anti kati aliddayo oba yagenda oba teyabinnyonnyolera amugambe nti nakukyawa move on fe tunoonya oli bwe tumukonsolinga agume tumunoonyeze kyana kiwala awase amuvinge onu n'obulamu fenna be twatandika nabo si be tuli nabo you understand me kati ebyo mututiisatiisa eby'omunju kuva lumu n'omulabako omumanyi Steve kuba nnyonnyola nga amumanyi kati mukwano n'omulabako yes kati n'omulabako hello hello wow hello munange ow'ekitiibwa nsaba oyogereko nange bw'ogimpeeredde ani abadde ayogera ali wali ndowooza agamba kambigirire wali airtime aggweko hello agitadde wali essimu nga bonaawummuzaawo kubanga okukyawa kibaawo ate kya mu buntu naye omuntu omugamba kweri ate alabye akumanyi oli omwami yagiri oli atadde wali munnange mwesiimye mwensi mwakagiraba anti kati mukwano mu bulamu tosobola kunyumirwa mboleka eyo omuntu akaabire okumala omwezi gumu 2 3 okitegedde ng'oyagala tubabiko abawala tubimanyi naawe gy'emizannyo obeerawo n'akasajjako nga gwe okamanyi kakwagala mullo nga tokyayina by'oyagala ogguse n'oleka eno ekigere ekimu olesseeyo ebintu ekirala n'okissa eno kati gy'emizannyo mukwano tugimanyi nze ngimanyi n'ebimala budde kati oli omuta n'omugamba omanyi nakuta move on naye ekimu alogootana muwala nti bannanga ajja kujja kambe nga amuweereza ebintu bye bye yaleka ndabe kambe nga okitegedde akaaba akozze omwana w'abandi wallayi ne mukulagako wano n'omulabako aisweya fe tetulina buzibu ne waba ayina gw'ayagala naye amugambe
Aita ali willing mugamba kuba ne ku simu abuzaabuza because kale dobozi lyo gamba nakuta kuvanga lumu January bagenda out nga basanyufu emulungo gye baali ne badda bulungi namusibula teyadda kana ebintu teyakwatako nekimu gwe boba gwe okitegeera kati omugamba nti nfunya akusinga oba I'm sorry we be friends negwe omanyi gaye emirimu gyafa Junior gundi yakwatireko gendo olete Steve mubulirire wano bigwe wano leero sagala dde mukaba mukwano akaabye ekimala Steve yankubirako nga yaga surprising muwala oyo birthday ye mabega kati bino mbitekinze personal sigena comment kya mulimo kitegedde but I'm taking it personal Steve fani wange for a long time era yankulena nga madamu Shifa nonye sente mmekosa nyuse mukazi wange ku birthday twali tutegeka mu surprising nga sometime back nga tebanna yawukana but ntuuka ewe yayagaliro kikolera ne flying out of the country ngendo okudda nga birthday yagwa Gaya damo okunkubira in fact yasooka kubira ono nagendo teekamu ennamba ya Gaya agamba Gaya akaba Gaya yali agakwewa butwa yabadde yetta recently kyemwagala muwulire nti bamuziise is that okay ku mwana w'omuntu nga yagala kwewa butwa kwetta tekiri fair boba gwe kale tuyinza oba simanyi oba already oli maama oba toli omumanyi bano bazi kuyiga buyisi bagenda store baino mwana ne Steve oba yenga yowe babe manino wamma ekyo kiri fair goboba olaba singa nagenze dda kuba nyina bingi ebyokukola kati bayina kuba emirimu giro ogimanyi olumugizibuwala balino wali bwe bajja bwe bamukeberera oba bwe bali bagende kati nkubuulirayo kino kati mukyala munnange nkubuulire amaziga gakolima omuntu omutima gwakkozesezzaako tomanyi lwaki tetwagala kupaakinga abantu bangi tubalimbe bidda ne bikolimira ne bolowooza mbu obakaabye okuwula era ziyita mu ngalo ne zifa kati tetubyagala kuteeka amaziga g'ebyo ebintu ku success yaffe Gayi yabadde yetta recently Gayi ng'ayenga obutwa yette embeera gy'alimu ya depression takyakola kati nange saagala kwegatta ku bantu abamu abalowooza nti yamuloga okitegedde because bwe balowooza abantu be kati I don't want to be one of them nze nenjagala mbeere mu bantu abayimuse nyambe omumanyi ono omumanye kati yone yazze so we want answers for Steve omukyala wo tumulabye bulungi ne mu kamera tumuyina ebifaananyi tumusanza ajjula mukyere tusose munoonyeza ddala ku gundi zonna bwe tumaze bw'atulabye nti surprise n'ayitamu ayingidde omwo gye yeggalidde nenjagala nkikolere ku ssimu atuwe ansa kuba kusinga kye twetaaga akute okole emirimu gyo omanye nti nyina omukazi twazimba memories zaggwa okitegedde oba akyayina byaggusa abiguse ng'omanyi nti mukyala wange alidda ku ssimu agaanye tubikoze byonna taddeko ya time bwe njogedde naye n'agamba simanya ng'ala abawala ng'alina ebibi ebyekiyaaye sijja kikweka uyo alingiza ajja bw'alingiza bw'agenda mugende mwekka mwogere babiri mugende mwekka oteekeko saawundi akugambe ffe nga tetuliiko Jovia tekuli kamera yogera ne Steve omugambe Steve omuterera akola emirimu gye tofaayo omute omuleke yekka bula Buno bwani oba bogera omugambe he's confused lwaki omwana abandi oyo yenna atuuka onnyo obutwambu lwa laavu why
Why? Kibere fair. Tusobola abawala si buli kimu kisobola obba ekikyo. Oyina ebimu by'osobola okufiirwako. Steve tekikola bajja kuwaayiriza nti wali nnyo ng'oyagala kukka. Ndowooza mugira balaavu. Nze bwe mbaga nti kabinja k'abatujju. Soko ogulewo. Ani? Naawe okimanyi nti adde alina by'ayitamu? Nga babyekola bonna. Kati boogere ffe tuli eno. We are not coming. Yes, we are remaining outside. You let the boyfriend come over ex, I don't know. Soko ogulewo. Hey. Bambi, you just let him in. Make sure you're there. They are all safe. At least you make them talk. Yeah, we're making okugamba boogere naye musajja atwalina ebizibu. Buli omu alina ebizibu. Steve tolinnya tokikola. Tugenda linnya. Ayagala labo bajja ali gyali. Gwe soko ogulewo naawe. Beera ng'omusajja. Gulawo. Kamera tezigenda yingirayo. Kati nne ensi ekyuka n'ojjukira ku walumya n'omuwala mpya ebikomero otyo. Asikali naawe eri bamuwa 5 omutwe. Kati oli waawano yakola ki? Ali ku mulimo. Steve bannange, Steve tokikola. Steve! Kati baba mukubira munda ne bagamba nti ayi ngeti batusibira. She has closed the door, yeah? Askari, you show us. Where has she closed herself from? Where has she entered? When I'm entering in the number 4. She enters another number, yeah? Yeah. Now. But I saw her. But you took half the phone. Ali muno bwayingira room to room. Ali muno. Mbuno bwagira eno ng'ayingira mwezi. Ali muno. Gyali bamukwezi. Number 4, they open the door. Yeah, another section. Kati. Njema. Tulina gwe tunoonyaako wano muwala. Akutema. Askari agambye atya? Yona. Steve. Ki? Ali eno. Vaye kwese mbigo. Steve bali kumekinga kubeera fani. Omuwala muveeko. Okitegedde? Tondaba nti baŋŋamba Shifa ogenda kutabula. Kati gwe ŋŋenda kutabula muveeko. Kyo kyalina kipya. Wamma mujje mwogere naye. Wamma you hide her forever. You deserve better. Hide forever, my dear. Asaze n'alingiza wamma weekweke. Steve va ku muwala. Agaanye ate kuti ku mukwano twekole kitwette. Omwana abandi akogaggwawo. Fe abamumentalinga mentale fe ababonaabona. Lwaki atuuka okwagala okwetta? Steve ansa gy'onoonya tebagenda gikuwa. Ali muno 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 muno. Ali omwo. Oli omuwala manyi mwana. Oli amanyi. Nyabo. Soko ojja. Bambi tuyamba otugulire okuba nga tukino ekifo kyo ogenda kweguba bakasitoma bajja kugenda okuba nga
Steve, how far are you willing to do this? How far? You deserve better. Werowoozeeko nga ggwe kyonna okikoze bagenda kufuula katemba dde ne bawala banno baseke oli mu promotinga ajja nakumaliriza bamuwaana wawooma nze mbimanya ebintu by'abawala kati tofaayo weekuŋŋaanye jangu tugenda I will stand with you jangu ate danyimirira n'abatankwatako I will stand with you oli mumukubira bulanga omubulandinga omupromotinga mu busajja bwe nti olaba otambuza gayi bw'otyo you let her go. Be strong. Okitegedde? Buma. Steve, osobola okikola. You a man. You can. Mama wekweke. Mukweke sweet. Duka. Duka muganda kweka. Kweka ingire ne mbutanda wansi. Muve. Mama tukyuzinga omwe twagala mukwano mumukwekeranga ddala ayingire mu buloogi gende omuwala alikozesa luumu namba 3 namba 4 bwadduka mu guest house make them pay bonna abaagala abazannyo ntagenda muzannya okuva leero ontagenda beera mbagenda ozannya tagenda kubeeramu mubayagala ono nga lwakyanya obutwambu bwalaabu mukwano laabu okuva leero sooka ogirabe ng'ekibinja ky'abatujju abatemu teri tajja kwetta tagenda kwetta era yekwekere ddala muziruumu ayingire ne mu bitanda wansi ne mu binaabiro okitegedde eyawangudde amuleka ajja kubaawo bye he will survive ajja mwegomba ajja mulengera ajja mulengera tazinganga bamukuwe wuuno ne babigaala ali musaba wuuno amwagala naawe wamwali singo wambe naawe toyina okitegedde nabagala kaabi omulenzi ono yenna omulungi akanamakaagala nekano wamma nekano kamanyi kamae tobimanyi kyayagala bosi era gwoli mukwano gwe boyino naye gwomanyi baana abantu baluddeŋŋanya okubanga baana bato byebiruma omulenzi era noono kyogambye nze nkugambye era bulijjo ate banga alina omusajja teeka mu nsawo era yandibadde amupostinga kuba postinga baliyo musi
bitegeera omuwala ng'olina emizannyo gyo mingi nga toyagifiirwa byonna bitegeerekeka naye kati ate olaba bwe mufunanga ba boyfriend ng'oyo babagamba takukyawa omugamba munnange hani waliwo kino ne kino tukoze tutya naye kati ye bw'aba agenda ate okuggusa ebibyo n'amuleka mu bbanga agubuusa abuusa akatamu k'omuceere naye yajja kubaawo mwemulomulooza mutajja bbaawo laavu ekuluma leero naye omutima guwona bwe babadde baayogedde nga siiti leero alina okujja boogere abadde atusuubira asigamye nti kujja leero abaalina ng'asuubirwa naye gwe nga bebeera wano kumpi kuva January asikaali azze atubanja ssente za luumu 4 bane tubonye kwegamba ffe ate era tusasula eza luumu omuleseye asikaali anoonya bamusasula za luumu ate nga agirimu wooli tezwali twebaseeko omwo wama nedda kankunyumize naawe oli musajja gayi yakwata omuwala n'amutwala out ng'olusooka omwaka guyingira January n'amutwala out emulungo olwava out badda bulungi eka omukyala n'asiibula nga agenza okukola teyadda n'ebintu n'abireka mu nnyumba omuvubuka tamanyi kye yakola yeebuuza nakola ki okitegedde kati omuwala amugamba omuwala tanyega kati omuvubuka adazze bamuwe ansa omuvubuka akozze oyo omuvubuka omumanyi kati ye tasobola kwesonyiwa kyetwagala kati kyengenza okukola amukyawe kati wamma kuva January jasaaliwa maama ndooza naawe omukazi akulumye ennyo tugenda togenda omukazi muyaayi tugende katukole lukwe lwa muvubuka ku kyawa babadde bamwegombedde ajaz tuyiiye soke tuyiiye tukonjere omuvubuka nti kyetujja eno si kyangu kuba kati njagala kimutaasa awulire nti mponyi soke tuyiiyeeyo tusaze ebigambo tuyisale oli omuwala agambye nti oyo omuwala akukuta n'oli owa guest house okakasa eri gyadduse neyeekweka nannyini guest house akukuta mbu n'oli owa guest house okakasa bino bituufu jasi bituufu ye bituufu kigambo babituufu nange raava eno kale omukyala wuubi amweyagalira waali anti jangu omugambe anti kati atya ayagala oli naye nga gwayagala jasi omukyala wuuno alina ebyama naye atya nedda kamera tetunuddeeyo temumukwata tetukwata batuwa information nedda temumukwata junior kwata nedda kwata buli kimu nkireke buli kimu nkyajjeeko ndaba bibino nzabiina bajuniya tebakwata sabayekyalo tetwabeera ne bagenda out n'omuvubuka omuwala ng'akola naye ng'omuvubuka ne waba akoze ebiryamu ngababbe nakoze ebiri ziizo kulaninga katonda bwe bamulaze nga tanateekamu nnyo yes naye mbu baava buto baludde biki kati byebimuluma ne bwagezaako oba agambe nti nfuna omuvubuka takyakola kyoba omanya omulimo yavaayo buli kimu takyakyagala kyokka omuwala tamunyewakabina yoyo mutinitini alina akabina yoyo mweru emugambe naawe avumudde ono anoonya n'amutambuliza obulamu bali omuvubuka yekyaye ayagala kwetta tumubulidde omuwala yamusiibula bulungi nga bava out yamusiibula bulungi bagambye si boosi yekka engeri gyayingidde ka guest house newakolera era olabye wagye bagwawo
Omuwala adduse tuzze byassanyu naye bambi omuvubuka ayagala n'obulamu bwe bwonna kuva January obulamu bwe bwonna kati manya agenda tandika kukola bupya byonna bye yakolerera all his life obulamu bwe bwonna obutalo temumudda mumuleetera ali special mulyoke tuvuga ebintu bye mu motoka wabula naye bisaana mmuwa nkyakutadde n'ebintu byo biibyo mulundi gumu tubireete tugende tubireete nze ngenda yimirira naye oba omwami omwagala mukwano wendi mwesonyiwa omuwala mugambire tugenda kukwata kamera just sawundi yekka sawundi azze omukyala agambye saagala ku kyalo kuntabukira every time is moving like this. She refused. Let her come here in the car. Not many to come, but one person. Okay, go and tell her this. Ochayagala mo kugenda ozunge. Go and tell her and it's over. Tell her that, yeah? He's tired, okay? He's not a fool. Nechirala mugambe, omanyimo Luganda. Mugambe tubitegedde nti yeetunda. Tetwagala beetunda. Genda omugambe gaya ategedde ekituufu nti yeetunda tayana kudiringa na yeetunda. My number? Yes. Tell them directly to use the phone. Who? Mine. Tell her who has your phone? I have. Use his number. Okay, so you want us to tell her on phone? Yeah. But we've given her a lot of tugenda tunona emigugu gye tugireete. Tugenda gye emigugu gye tugireete. Tuula walivu. Fenna wano ojja mukwano bakusekerera oli fane. Daba bulaba. Kati agenda nalinze tumukubire. Okimanye obusiru obumuli South Park. Omulangidde mukamawe. Nkayisizaawo kwa mukamawe nkagambye mukoli. Ne mugamba n'ebya boss we twabitegedde nti bakukuta. Tubimanyi. Oli omwala agambye kati baagala okukuumirawo. Kati ate ekirala beba abawala boyagala bino eyandibadde true love ye n'akulabanga gwa mwesibako. Okitegedde kati akulaba gw'oli mwesiba nze mbadde njagala mukwano biggwerera akikaka sente omutadde naawe kiwulira nti omutadde tunone ebintu wabipakinga wamu wamu Jessica akuyambeko tubiteeke wano ffe tudda wa Kiso tusooke tubiteekewo amanye nti n'ebintu byo bimuwadde takukubiranga simu bambi muteeke mu blacklist tunoonye emirimu okole wuyo tokyakola wena emirembe gikuweddeko omwana ajja kuleetera obulwadde bwa bwereere singa olabyeko we basula we tubasanze onamanyiyo bw'oba mulaavu oba tolowooza ekifo kyanoonyeza ekiri safe okwekweka guest house kati nze kyo nsobola okukirowooza nti beekweka mu guest house ebisumuluzo bya guest house ruumu ku ruumu asikali atuuse n'okujja atubanja sente za guest house mbudisigaalo buli ruumu oburuumu obulala kiseeza bwe babba abasajja beekweka eyo bwe batyo wakoma ddi okwekebeza wakati mu stress era weekebereze ddala bw'omala okwekebereza kigenda tekuwa amaanyi ennyo agaleko omukyalo ono byaddala kikolere wakati mu stress kubeera tojja kutya kwekebeza ate omuntu eyali ewaddeyo ayanywa obutwa kati bona amanya obulamu bwo oddemu ate weeyagale okitegedde nze omukazi ampisa ebbali naga asaagala kulabika nganje nkunnyonnyola ne banne ne bajja ne beegattako abalala nga basatu ne batuwa obujulizi kati era ng'okyanoonya ki kuba mbadde ngambye Jasi tuyiye bwe tusalayo ekigambo nannaye omumwe guno nti oba tusala ekigambo ebikukyaya
kuba answers tubuze neraba omukazi bwampise kino kyo si kisaala omukazi atwampise ne ngamba bakamera musigale mubadde muwulira nga ngamba ajene sound byebyo munnange kuba omulala agambye bamuwujja wano ku boda ebeno yakamutuusa ng'endala ejja aba bize mu kukola bwajjeewo n'aba innocent mukwano byerabire biri by'omanyi muto munnombo mwakula mwenna just yabulwa bwakukyagwa yabulwa bwakwatulira ng'omwenjezza buli wamu omututte naye bambi yakyuka bamwonoona yayonooneka dda okitegedde pozi mwagale ng'okimanyi waliyo omuntu agamba nze sifuddeeyo kati mwagale ng'okimanyi bambi agenda kukubira akunnyonnyola nze nkimanyi agambe obuzibu wazze n'abo amale jangu wekka twogera akufunze omuntu abeera ku TikTok atya kamera abeera ku TikTok ng'azina asanyusa abeera ku TikTok ng'akuba dance omuwala buli wodda nga bakubuuza omuwala gyali abeera ku TikTok ng'azina akola challenges yagamba mbunna atya gundi tatya kamera kumanya kati ate ansa ozirina ozitegedde omumpe wano amanya gakozesa ndaba atya kamera tugenda wamma watulagirya njagadde kino ekintu nkikutule wa ebintu bye gye biri ngenda mulagirira eri nga gye tuvudde vuga nga bwe twazze because ono naye bw'anaalaba ebintu nga yeekwasa nti ate ebintu bye kati ebintu kabikuveeko ze nkubuulira nja kuba nkuceekingako nga kukubira tunoonye emirimu omusajja kubaamu na ssente sirina musajja yekka kati n'abakazi bakola ate omusajja oddaawo okaabire laavu soka onoonye ssente laavu egenda kunoonya noonya ssente funa obuvumu Neero onoonya kye tugoba lwaki tuba era kati era nekino kyennyini omuntu ajja kugamba tumulemerako naye nze kyendiko is a step for him to heal. I'm taking a step for him to heal. Ate n'ekirala nkuriyetinga ono anyize omuwala weyabbayo ono ne bw'aba yeesibako nga naakubira omuwala omwala ajja mugamba nvaako wanswaza n'okunswaza kyenkola nkimanyi kubanga katwaliwo akantu kootuukako akamu kookola nga kabagezi bokka kati ng'abamu bajja kugamba baneeshipa olemerako ekyantama kulemerako ekyo naye nga noono aba muntu lwakuba ekintu kyonna ekinvolovinga ffe abakyala kati beerabira nti noono omusajja muntu bo bamanyi nti buli basajja bonna balina kaaba abasajja bonna babi
abasajja bonna bayaaye abasajja bonna bossi bantu amanyi abakazi olumbeera bina nti abasajja nabo balina omusaayi gwa red bamanyi oba bo babasala bayiika green like ever bambi era abakyala era bambi galo child era bambi anti omukyala ye okimanyi nti bwe bito bwe biri kati bambi omusajja nowesanga ye akaaba yekka era abasajja bonna benzi kati Steve wayenda wa era abadde ajja kwogera okwekweka anse mubuze singa yafunayo ekyokwekwasa kyeyandisinziddeko nagamba nakukyawala nsonga kale ne twetonda nga tugamba nti bannange nayenda nange nabadde mpakanya jasi nga mugane edda gayayinza oba ayina kye yakola kyatayogera watuuka ewa mukadde n'agamba atya bakusiba n'otayogera ng'akulaba okoze naga bakusiba n'otayogera kuba amanyi ekirinza okustressinga to that extent nti nokkomera omanyi omuntu ayinza kikkiriza nti ku mulembe guno omuntu akyasobola okugamba nti ngenda kwetta lwalaavu nenze nkimanyi kisoboka ate era kisoboka okuba nti kiri kyenkubuuziza nti bakumenyanko omutima kuba ebbanga ddene okuze naye ate gyasa omwana g'obadde obuuza twambuka nti just imagine buuza nga nesikirinaako obadde omanyi balina omwana omwinamu omwana tamwinamu mwana bambi omuwala ono atuuse n'abreakinga ono omweru era alemeddeko n'agamba Steve aliwa kwegamba ng'olaba alina kyayagala okwogera mmanya wali baddewo omuwala oyo omweru bwe tuyingiddeyo tuti agambye siiti yagikoze eno tewali mulala ayogereddewo bali nga bakumanyi nti era ate n'ekirala oyina kyoli eri omuwala kyatayagala fiirwa tayagala kufiirwa nga bwannyuka nga yeeterekedde kati kyaliko kyakweterekera nga yeggwe gwaterese gwe yeeterekedde ate naye tekisoboka olina ebyokukola n'obulamu kikulu kati obudde buno okola ki obudde buno okola ki okyakola emirimu ogenda n'okola tunoonye emirimu okole soka olowooze ssente eryo nayo liba ssomero oba oyize gweolabika wakolanga ebyo nga tomanyi nti buli kyanti oyo omuwala avudde mu bulamu bo kisuubira nakiroota yali mukwano gwange nze bakyali bange ngendayo naye tuba tunyuma bagamba ali bwatwejjako okitegeera lwa muwala ng'omuwala ye mukwano nga yekyali wange kuva dde akola ogwo omulimo mu beeti buli kuva ddanga mwakola okumala ebbanga lyonna nga naye teyeeyisa atyo mwabeeranga mwenna bw'agenda ku mulimu kati akukuta ne boosi akukuta ne boosi we simanyi naye nze mbiwulira kati ate bagambe akukuta n'oyo waalo kali kawulidde ennaku ne kagamba akeeru kituufu ebintu bye byonna gyebiri katuuse ne kafuna amaziga nga bw'obanga kituufu nga bw'ogamba nti bye mwogera bituufu Steve ayagala ani anti mpulidde ne wali bamuyita ate linnya ddala tumuyita Grace naye alina eryawali Jovia ogambye otya stage name ndaba nno bannange kati omuwala oli atuuse ng'olaba ali emotional naye nga talina bw'atuyamba omuntu oba omulaba nga bw'oga nti oli mukwano gwange simuvaamu siina bwe mbayamba naye nga obulumi naye bumuluma nga talina kyatukolera nkirabye action ebadde wali gwe nze ntidde engeri gy'olinnya ekikomero olinnya ekikomero otyo ne bakubirayo essasi ne bagamba mbu nno twakutte mubbi bannange ate gwe bw'osanga omuntu ku kyalo kye nga waabeera naye lwakuba ggwe nti bakumanyi buli omu amanyi nti gwe boyfriend we kati ate ne bamala era nga buli omu agamba owaayi era bakusaasira dda era bagamba bambi omuvubuka atamanyi kye yayingira okitegedde
Ochebuulya nogo why si ye last born w'abalungi. Kati awo bakitadde. Jjukirako time we yali nga taliiwo towaliiwo. Ye yasooka mu bulamu bwo. Tonsesa nakunsesa. Noonya ssente sooka ogwe mu laavu n'okunoonya ssente. Lwakuba kati mwate bwe bakumenya otyo bw'oteebuulirira nnyo obusungu obuzza ku baana b'abandi abalala. Ofuna omulala ofuna omulala ate n'ogamba n'oyagala oli bye yakkola n'obusungu okitegedde kye nkugamba kati era toli ready kwagala era yenna gw'oba ofunye era bw'abanga naye gw'ofunye wa pressure unless kale ng'agenda kuwa time mwogere munyumye musooke mube ba mukwano naye gw'ofunye waaba ku bwangu bano bakyala ewaffe speed tebisoboka kati walina bye walina okusooka olabe n'oyige omanye olumu bwe tutayiga mu ngeri ennyangu tuyiga the hard way kati ogenda nnoonya ssente ate obeere musajja w'amaanyi obeere na mugagga nnyo olina okumanya ebisooka ebikulembera obulamu n'emirimu gyali gyagenda nga sikola nga kulya n'ekyayi obulamu tebutambula n'ekyawako nze kituufu kati obadde nga ddengulu tobadde tonnadda ngulu bulungi ku audio zo watuwa tonnadda ngulu polo namaze ennaku ezi nga simbe nakuterako audios naku bbiri nga tuli ng'osiiba osabe katonda omukazi adde obanga stress nga newendi akitekigende kyolina omumanyi banne shadi ekimusesa aganza awo neekoonera emmere tonyumeza ali biza alaba ng'ekitasoboka naye mmwe laavu mugizannyisa nze mumbuuze nze neesibako ekigoye mu lubuto bwenti ne neenyweza nga gwe babikidde nga ngamba obulamu butambula butya gundi waatali mbadde ngenda mwogera erinnya nga ngamba like obulamu bubeera butya nga buli wempita buli luguudo ninga buli kimu kintama buli kifo kyengenda mukalembenge katwe kato kyadda na mulungu nga nakigenda mukko naye buli wengenda nga wamunzijukiza wamukujjukiza buli wengenda wensobola okugenda ati mpumuliremu wano kuba mwakyakala buli wamu omuntu wabeere nga mumativu mukwano sooka onoonye ssente omatize gwe sooka okole kola ebintu sooka olowooze sooka obeeko bye weegomba ebirala laavu ejja kukusanga laavu ejja kujja waliwo olwojja notuuka yagala tolina mmotoka mbulwaki amanyi ovuga bwe yatandikira okwekyanga namulaba mu mmotoka nakola status nemugamba nabiŋŋamba awo nze nabirabye edda kutyaka bamuwaamu awo emmotoka nanyoolamuko bino byonyoola nga totereeza ng'era omuntu ayagala okwebakako bw'aba agabbe bisoko kwatululu ab'emmotoka bannanga awo wonna ndabawo bebi tuulako wano nyoola omusajja n'akulaga oba otomeza nakawombe bebi nyoola kati ono anyoola atuddewo alowooza ye bagimuwadde tamanyi nti onyoolamu oliteekeza kukyamule akutuukeko nga wayidde eddabo oti ofiirawo nange era omuwala atamanyi ebyo bannange munansonyiwa anyoolemu wano nawali bamukwate mu vidiyo kati oba abaziina tukole tutya mukama bwakutaasa amaalo ku myaka emito gino ejja jaasi n'owona amaalo mukama taasiisa kati onaasinika ki nze okuyitako PA wange omuto nekibayisa bubi
Yes, ku myaka emito gino egya Jasi n'owona amaalo obeera ojja kukola ebintu bitegeerekeke. Kati Jasi ali wano manyi mwegayira bwegayiriza ayige emmotoka. Ne mugamba weegombe. Yaŋŋamba waliwo na traveling anaŋŋamba bona abodda ku airport nza kunona nja kujja njimanyi. Teyeegomba. Ne muga kale tandika n'okutunula bwe mba nnyingira ekkubo. Kale neetegererezaako ŋŋambe. Teyeegomba. Ndowooza tayagala. Tumwegayirira na bwegayiriza. Tuyagala tuula wali okwate bu video bu snap. Aha. Otekeyo nga Jovia nawe ogenda ogamba omulenzi w'obuzibu bwa mmotoka. Okitegeera ye nno kati bambi anti kati ayinza okuba emmotoka azirabye bukulu kituufu anti kyegambya kali akaamaalo oyinza noba ozirabye bukulu naye kino amaalo kirala waliyo n'atazirabye bukulu naye ng'agamaala era tagayina ng'ayigira ku baalinaana ng'oyigira ku boolinaana ffe twabayina n'obbayina nga oyina omusajjawo ng'emmotoka agiyina gwe toyina n'agamba onyoole muyiye nagaana ogiyiga ebbanga lyonna ne mugaa ndiyiga ndi mu yange bwe ndifuna eyange ng'epapula esoma yange ndiyiga emmotoka nditandikira muno oyige nti nedda kyova Jasi lwe yakiŋŋamba saamunenya yaŋŋamba lwe ndifuna vitiizi yange era ndigiyiga terinnemerawo anti ye Jasi yeegomba kimu vitiizi talinayo kika kya mmotoka kirala kyayagala ayagala vitiizi si emmotoka yo kati ate obadde era okoze kali era bagambe nti nkuwaayiriza kalimbo si emmotoka yo wamma vitiizi emmotoka ye era ye yagamba byaliyigiramu nange nakaana neŋŋamba ndiyigira mu yange ebyo ebyokuncamu yakugamba obuzibu toyina mmotoka bannaye abatulaba Steve ali kutwalayo bintu omukyala bye yaleka ewaka nze bwe nsimbula mba nsimbudde anti obadde otukubira tujje ne bwe tukudisappointinga leero twasimbudde ate nga tulina olugendo tugenda wala tugenda gundi oyise ewa Kiso gye tulaga tugenda kukola obadde manyi nabivaako sikugambye mwetegeke tugende kubira Steve omunoonye waali kati owulira weewuseeko kaliko obadde oyina muggwe omulabanga bebi kimuli kiri awo omwana muto mukwano tandika omulaba ng'okimanyi bamugendako abalala bangi ne bwe wandyefunidde ogamba bannange nti okumuvinga onu ate tofuna lwa busungu omanyi obba n'omuntu n'olootooli engo n'oba n'omulala n'olootooli n'olaba ng'akunyiiza ng'olaba emboozi tezikwatagana wafuna girlfriend n'omuleeta ewaka 3 yagamba oli musezi omuwala n'omuleka mu kisenge gwe n'ogwanga mu ddiiro naye nga gw'olyeko ali eri yeebase mu kifuba ky'omusajja nga yeebase bwe bati bamuwamba atidde gwe gw'ogamba mpona gw'oliko we tuba tuyita tetuyite kirungi wabaayo ekkuba eddala waliyo eddala nti tetuvudde eri kirungi we tuba tuyita Jasi otwaleyo mugende ne Junior otwaleyo keesi mutyayo nze sigenda atumuwe ebintu bye ogule era just stumble
kati amazima gabadde okweka gavuddeyo buli omu akumanyi kyalo yonna ekikuddusiza abantu bonna babyogedde amazima buli muntu ayogedde buli omu akwogeddeko awo kyekikuddusiza tewaliwo kikuddusiza anti kati saagala kamera zange kamera ozaagala obeera mu kamera ongamba otya mbutoberako kati genda otuwawaabi tugende wamu kati genda owawe tuyingidde ebintu byemuwadde mu kamera muki ensonga ezo bwesi temune bwe zigenza okkiriza y'omuwala ajja buzaabuza era bbanga lyonna oba yabeera mu bulamu bwe beeramu naye ogenda beerawo nga bakubuzaabuza anti jaasi kuno okukyawa ng'okolako by'okola naye tebakulagira muntu olwedde naye kyeyeegayiriddeko kimala kuva mu January kuva January keeke yiino tugigabanye teekamu n'eyo omwo omupaakingire Steve naye alyeko tuyina eyo gye tugenda buli Sande ewa Kiso Charity kanziremu ngisalemu bya Charity lekangire eno jamu oteeke waliyo sanikireni bya Charity bambi waliyo obwana kambutwalire bulyeko ku keeke teekamu eno oba ejamu gitekemu mu pieces ogiyise wano ebbali Shaddiyanga mulidde keeke temugikoowa Nokimanya yalulisaali tumusiibudde ani Jovia tetulina kyakukola munnanga atava ku mulungi nalulungi Jovia tetulina kyakukola naffe tweyagaliza ebirungi naye ate tetugenda sobola kugoba gona asobola okudduka nze siddayo naye owulidde otya ng'omulabye bwoti kuba sigendeddeeko ngambye nzi ndabika ngenda kwongeza abantu okujjula wali ng'omukwasa keesi ye kati abakyala abatalumirirwa boy child naye just kyemukozi bagenda kugamba bannange era Shifa era bannange era mbambi musajja mukazi wattu mumulabisizza twaze ne tumusanga surprise munda yandivuddeyo n'agamba nti nina kye namukola oba nyina omusajja jasi nataddemu yino nataddemu zavuddeko jangu message ogisome bw'oba kyoyagala kati izo sente zavuddeko dda yamanya atambule sente zavuddeko dda ziizino nedda ye yavuddeyo obuvi talinze tagumiikiriza kati jangu kati anti manya agenda zitwala labayo you have requested then you have withdrawn zavuddeko dda zibanje oba zituddize yino bannange byebyo bwe bigenze mukwano bw'oteegumye life goes on abantu bo batambuza bulamu bwabwe biveemu ebyokwagala okwetta abazadde bo bakeere bazaale gwe wenna omwana waabwe okeroddemu ebyo ebyekisiru gw'oli mukaabira takukaabira atambuza obulamu bwali eri yeeyagala takuliiko oli kufuuka fane ku kitundu bakusekerera banne bayayaana tebagala kufiirwa bino bimwagendanga autokeya nomanya omukyala bamwambaza bamulabirira bamuliise bye tebagala bikufiirwako naye tebalina ebinene ennyo byotanasobola bye baagala tebali ready kugumiikiriza babikole naawe mu mpola tebali ready kati bo balina shortcut engeri gye basobola okufuna bye baagala amangu kati bakuterekaawo in case gyali tebirikola abeere ng'alina gyadda kati ate mwana wani agenda okubeera backup plan ng'obeere plan B y'omuntu nga gwe kusaidiyo ye plan yakulembera yasooka omutima gwange mutali
nze nkubuulira nkyejjeeko siriddamu mukubira wadde omunoonye wantu wonna bakuwa emirimu abantu babuli byosobola okukola tunoonye emirimu Steve bagambe byosobola okukola byewakugukamu tunoonye emirimu okole ebyalaavu bijja tusangayo nze ndi plamba ate ndi tayira siba tayiro zonna asiba bulungi tiles kyonna ekizimbe kyonna kyompa ekizimbe kyonna asiba tile neterera bulungi byonna ebyo binaabiro bisiba tile biki n'amazzi plumbing naye ng'abadde wano laavu yamusuula eddala ono gwe mulaba atambula ayogera yekka atambula yeeyogeza obutonotono yekka bw'ati kati ebyo obulamu buli mabega leero tutandika new chapter nkusiibudde bannaye naye katulinde ejjaasa dda akusiibule tomuleka nga takusiibuddeeko naye ng'abatulaba bambi mwebale kubaako ebitagenze bulungi munaatusonyiwa naye teri kyakkola ne bagamba tuba tugenda mu field embeera nga bweba bwe tugibawa bwema nyina we navuddeko oba nenjogera ekigambo ndi muntu bannange siyina kyakkola nange byebyo bwe bigenze tulinde oluddako naye nga nze noono mwana wa muntu n'abagamba simanyi ebyomunju akawala kali katandise ebyomunju tebitottora ne mugano bwe tuli tunyumiza bya munju ng'omuntu ali eri ayo yakufa otubulira bya munju tebitottora okitegedde so mutusonyiwe ffenna tuli bantu tuvaako nesonyiwa like netondera batulaba gwondabidde nogaba neshifa avuddeko gona nsonyiwa kubanga abamu ne bantwalanga nti nze ndi kyuma sinyiga munansonyiwa naye ye gwe tugenzeeko simwetondera yes siri sorry yani Jovia Jovia oba neriri eddala omuntu bwanyiiza n'amanya nti ngeerabira bwe buzibu bwange Grace gwe I'm not sorry bannange next time omuntu mugambe it's over I'm done move on dwansonga bweti oba nfunye asinga gwe oba wali madaala naye omuntu ate omulesaawo omulaga omwagala n'ebintu obireseeyo eri bali ndooza nayo bagulireyo ebirala so kati byebyo munnange mwebale kubaako muyitire ku Hypex Studios ku ebifaananyi ebirungi tubaagala nnyo Hosh Fashions and Bridal ku lw'engoye ez'omulembe aye temwerabira Bunga Comfy Homes okuwummula obulungi mweraba we love you so much bye obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate